بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين amatenda amalungi ga Allah kusaasira n'emirembe bibeere ku w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'eri basahaba be abalungi be yatambuza nabo da'wa y'obusiraamu n'eri abantu ab'ennyumba ye abalungi abaamulabiriranga na buli yenna agezaako okufaayo okulabika nga ekigambo la ilaha illallah muhammad rasulullah kisigala kitambula. Abatulaba abalungi, tuzze tutambula mu programu yaffe gye twandiise tahazibul usari, okubeera nga tulongoosa famirizi zaffe. Mu halqa ewedde oba mu musomo gwaffe oguwedde twayogera nitugaa nti mu Qur'ani ey'ekitiibwa teri nsonga yonna mu bulamu, teri nsonga yonna mu kufa, teri nsonga yonna mu bulwadde, teri nsonga yonna ekwataganye na bulamu bwa muntu wa illa nga Allah yagyogerako n'abeera nga atulungamya enkola yaayo. Bwe weesanga nga ensonga eyo ekuzitoowerera, ddayo mu Qur'an, ddayo eri omuwaalimu wo omuge nti nnyina ensonga bweti ne bweti, gikoze ntya? Bw'oba tosobodde kudda wa muwaalimu wo, nabbi ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatuyigiriza essola gye tusaala okwebuuza ku Allah ti kino nkikoze ntya, kino kinzitooweredde, kino Allah wange nkiyiseemu ntya. Genda ku musaala gweyogera ne Allah. Omulundi oguwedde twayogera ku nsonga y'abaami kubeera nga bennyika emitima olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abawadde abaana b'ekikula kimu. Ne twogera ku bannyinaffe bw'aba yakagenda mu bufumbo n'amalayo omwaka gumu oba ebiri n'aba nga tannafuna zzadde, wallahi n'awulira nga edduniya ezitowa, embagezaako okubasembeza emyoyo gyaffe eri Qur'ani engeri gyekitusomesaamu. Erwaleero baddu ba Allah, njagala tukwate ku nsonga y'abaana, naddala okusingira ddala baabano bakomyewo mu kuwummula. Abaana buli bwe badda ewaka, abatazaalibwa mu nnyumba specifically, olumu batera okubeera nga batuntuzibwa. Abasajja ennaku zino tulina n'omuze ebeera omukyala nga yava gye yava nga yali yazaalayo abaana either bawala oba balenzi. Omusajja atuuka ekiseera n'alaba nga omwana wa mukyala we n'atandika omulaba nga amunyiriridde, abamu tusiiwuuka empisa, ne twagala abaana abo. Naye obusiraamu okumanya bulungi, abaana abo bwabuteekako bayikooti, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti n'abaana b'abakyala bammwe abo singa muba mumaze okubeera nga mukola nabo endagaano y'obufumbo, abanyini bagamba nti sawa'an dakhaltum bihinna, abakyala abo mubeddeko nabo mu mbeera ez'obutonde oba temunnabeerako mu mbeera za butonde, abamanyi abamu taglidan olw'okubeera nga bongera okunyweza ensonga y'okuwa ekitiibwa omwana ono omuwala ze ne nnyina. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti omwana oyo afuuse haramu gy'oli. Kati gw'ojja n'olaba n'ogamba nti olw'okuba gwe si gwa muzadde, obusiraamu bwo ne bumuteekako guidance ne bukomeka, era bwabuteeka mu lisiti y'abantu omwenda. Wansi w'abantu abo omwenda wavaawo abantu 36. Omusajja b'oteetantala kubeera ng'osemberera kuwasa, kubeera ng'obagamba bigambo bya mukwano. Abo nga tubavuddeko, tulina abaana abato
olumu ennaku zino ensi egenze etuyamba nti gavumenti egenze etuyamba nti eriyo abaana abawala bemuleeta ewaka okujja okubayambako emirimu gy'ewaka. Obusiraamu bubagaidinga batya? Bakuze tebannakula. Eriyo abaana abalenzi bemuyina nga bali wansi w'emikono gyammwe. Obusiraamu bulina kye bubagamba, kuba obusiraamu bwatukubiriza ne buga nti abantu abo singa batuusiza okuwasa oba okufumbirwa. Yagamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fanqihu al-ayama minkum, muyambe kwabo abaana abawala abali wansi w'obukulembeze wammwe n'abalenzi abali wansi w'obuweereza bwammwe, mubayambe mubafumbize. Kitegeeza nti obusiraamu bugazi, buli nsonga y'obulamu bugikwatako. Era Allah wansi w'ekigambo ekyo yagamba nti in yakunu fuqara, bw'oba olaba nti abantu abo baavu tebasobola kuyimirizawo bufumbo, tebajja kusobola kweriisa, Allah yagamba nti yughnihimullahu min fadlihi, Allah agenda kubeera nga abawa obulungi. Ebigambo ebyo byonna lwaki mbireeta? Obusiraamu bwe buba nga bwalwana nnyo okulabika nga bufa ne ku muntu atakukwatako nnyo, gamba ng'omukyala omukozi ew'ewaka, gamba ng'omwana omujja na nnyina, gamba nga ba house girl ne ba house boys, ba shamba boys, bonna obusiraamu ne bugenda nga buboogerako, kitegeeza nti fa awuladina awula, abaana baffe be tuyina ewaka be tuzaala ab'oku migongo gyaffe, obusiraamu bwabafaako nnyo nnyo nnyo. Mu nyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwalimu sahaba eyali ayitibwa Zaidi, yajja muto eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to the extent nti omuntu oyo okujja mu maka gwa Nabbi sallam yajjanga muddu. Mwanyina wa Hadija, mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mama wafe oyo, mwanyina ye yagula omwana oyo Zaidi, gye yamugula n'amuleeta naga nti kankuwe mwannyinaze ogira omuyambako. Zaidi ono n'akulira owa Nabbi, naye Zaidi anyumya naga nti nakula ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi ma qala li uffin qattin, Nabbi teyaŋŋambako kigambo kyonna kimenya, wala sabbani qattin, ne bw'abeera nga nnyina kye nakolanga kyandibadde kinyiiza teyanvumanga. Kitegeeza nti obusiraamu bugaidinga embeera y'abaana abato betuwangaala nabo. Ensonga ey'okusatu, obusiraamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulagira empisa gye tuyisaamu abaana baffe. Yatugamba abanga abakkiriza nti mukubirizenga abaana bammwe, muru awladakum, abaana bammwe bano mubagambe nga batandike okusaala, mubagambe nga bakole ibaada, mubagambe nga mubasembeze eri ebikwataganye n'obusiraamu bwabwe. N'atubuulira age omwana kwatandika okutegeera. Era omanyira nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kaana lahu hilmun, Nabbi yalina ebirooto, Mungu yamuwa okutegeera okw'amaanyi. Essaawa eno madarisi tahfiz, otwalayo omwana ow'emyaka 7 asobola okukwata Qur'an yonna mu mutwe n'agimala. Obwongo bwe buba bukyali soba, buba bukyayina bukyasika. Nabbi yaba atugamba nti abaana abo mubeerenga mubalagira okubeera nga bajja okusaala nammwe nga balina emyaka 7. Essaawa eno abaana baffe bavudde mu masomero, luli traka zibadde zibavuga ssaawa 11 ziba zabanonye dda okubatwala gye bagenda okusomera. Era ofaayo nnyo omuzadde olabike ng'omwana wo agenda gy'anaasomera mu budde obwo. Naye ekyewuunyisa bw'amala okuwummula weesanga nti omwana oyo gwe toyagala muzuukusa kusaala. Noga nti omwana wange wallahi akoowa nnyo, ebyedduniya oyagala abigendemu, n'okeera n'omutekako n'omukozi oluzungu alwogere olwogero olusinga okubeera nga lwe lusinga, naye bikwatagana n'ebya Mungu, Allah olaba ng'omumenya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man arada Allahu bihi khairan, omuntu yenna Allah gw'ayagala okubeera ng'awangaaza mu nsi eno ng'ali mirembe, yagamba nti yufaqihuhu fi ddiin, amuyigiriza obusiraamu bwe, amuyigiriza eddiini ye.
ekyokubiri sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti wadribuhum alayhi inda sinni 10. abaana bano mubakangavulemu wano ensobi olumu weeva nja kusanga omusajja omukulu ng'obusungu alina bungi bwajja n'ayita omwana azuukuka tusaale ku makya. omwana ng'omwana ayinza okuba yakooye ng'asiiba azannya, ayinza okuba ekiro ennyumba zaafuuka cinema halls, yabadde ku bifirimu alaba, ayinza okuba bwe bityo n'omuzukusa n'ogenda n'osaala n'okomawo n'omusanga ng'akyebase, n'okwata ejjirikaani y'amazzi oba okutta ekiggo oba ogize eki n'omuyiira n'omukuba. engunjula eyo erina kyekosa ku mwana eraga nti ejja kubeera nga ega nti okusaala okwange bankaka ku kake. Hazibu Nabbi sallallahu gye yatuyigirizaamu olukuba Nabbi sallallahu lwagamba nti kwe kubeera nga obwongo bw'omwana ono tubuteekamu ekyefaanaanyiriza okumubonereza, naye nga okumubonereza okutonotono okwo kumuleeta eri esswala. Lwaki? Kubanga ekisooka kya byonna nti omwana tetulina mukuba mbooko zisukkiridde, esswala yennyini temukakatako, aba tannatuukibwa kukakatibwako esswala wabula kumwagazisa. bw'omanya nti omwana we asinga kwagala ka ice cream noga nti bw'anaaba tasadde olwaleero nja mmuga nti ice cream sijja mmuleeta, esswala ya subuhi tewagisadde oba dhuhuri tewagisadde. ensonga eyokusatu sallallahu alayhi wasallam gye njagala musimbeko nnyo essira ennaku zino gye tufudde nti hayinan ntonotono naye nga nzito, maasa evaamu obulumi obusinza okubeera nga bw'amaanyi eri society yaffe. abaana abawala n'abalenzi batandise okwagalana ne bannyinaabwe. abaana abawala n'abalenzi, abalenzi batandise okuwubira bannyinaabwe nga babatwala obbawasa, n'osanga oli ng'ataddewo ekiyinja nti oyo tajja kuwasa mwannyinaze. Lwaki? tawa nsonga oba okuwaayira. naye nga byonna bivaawa bayinamu alaaka dakhiliya, enkolagana ey'omunda abazadde gye mutamanyi. naye wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yali amuyigiriza yagamba nti wafarriqu bainahum, abaana abo baba bakuze ne baweza emyaka 13, riwaya endala egamba 10, kubanga bwe yagamba nti mubakubemu era yagamba nti bwe mumala mubaawule we basula nga bawezezza emyaka 13. ffe tuteekawo amagezi gaffe amangi nti omwana tayinza kwagalana ne bba, maawe kwagalagana na mwannyina, omuwala tajja kwagalagana na mwannyina, omulenzi tajja kwagalagana na mwannyina. naye banga nsobi. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byonna bye yakoonangako biyina ensonga. Lwaki? nti bw'obanga oyina obusobozi, bw'obanga oyina obuvunaanyizibwa, bw'obanga oyina embeera ekusobozesa okwawula abaana bano, baawule. ku lwaki? omwana omulenzi waliwo bwatuuka ekiseera nga ayagala privacy, ate ku mukyala kisukka omwana omuwala privacy ye agyetaaga, kuba tajja kubeera nga ali mu nnyumba oba ali mu kisenge kye. ku nsi eno nga bwetambula, ku media nga bwetambula, omusange yandyetaaga okukyusa pads ze, bali mu kisenge kyekimu n'omulenzi. yandyetaaga okwogerako ne bawala banne ab'ebweru, embeera ez'ekyama ezikwata ku bwo. Obusiraamu bwe butuwa ekifaananyi nti abantu bano tubaawule nga bayina emyaka 12 oba 13. nsonga point nnene nnyo nnyo nnyo. ensonga ey'okubiri gye tuvuddeko ey'okulagira abaana baffe okubeera nga tusaala, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagyogeraku mu Qur'an ng'asapootinga hadiisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye ng'atukubiriza okubalagira mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. baana, bakyala, bakozi, bannyoko bali waka, baganda bo bali waka. Nabbi yatugambe empita gye tuyitamu okubeera nga tubuulirira abantu bano. Allah yagamba nti wa'mur ahlaka bis-salah. Awaayi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gamba abantu bo, balagira abantu bo, jjukiza abantu bo okusaala. naye yamanya nti mujja kubaamu abalina ebboggo eringi mu ndagiriro eyo, naye yagamba nti wastabirun alayha. naye abantu bano bw'oba bagamba esswala, beera omugumiikirize ennyo gye bali.
beera omutegeevu ennyo gye bali. Nina essomero erimu kwe nali nsomesa, olw'okubanga abaana abaali batasaala babakwata ne babakuba embooko eziyitiridde. Abamu oyinza obbasanga nga bazze bavudde mu masomero ga ssente ne bazze ne gajja mu ssomero erya Islamic. Abaana bagenda okulaba nga kibasusseeko ekyandibadde ekirungi gye bali, ne batandika okugula kye twandiyise tomato sauce. Incidence eyo yali mu ssomero. Tomato sauce bamukwata ne bamuteeka ku ngoye zaabwe ez'omunda. Whenever omukyala matron agenda okubazuukusa, ng'osanga omuwala ettaamu yonna abeera akwata tomato sauce n'amukozesa mu mbeera ng'aga nti ali mu mbeera ze ez'obutonde. Lwaki? Nti ekkubo eriyitibwamu okuzuukusa abaana bano okusoma okusaala lisobola okutamisa abantu bano be twagazisa okusaala tebandikoze. Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba nti okugumiikiriza ku bwo yatuwa n'ensonga. Yaga nti abantu abo bwe basaala, abantu abo baba bazukuse ne basaalako ne basaba Allah, yaga nti la nas'alukum rizqa. Tetubagamba basaale nti oba bagenda kubaako kye batugabirira. La, tebalina kye bongera ku Allah. Nedda, wabula Mungu kwagala mibiri gyaffe gibeerenga mirungi. Yaga nti nahnu narzukukum. Abantu abo be muzuukusa nammwe mwennyini ffe tubagabirira wa iyahum nabo. Nabwe ekitabo Oluganda abalungi bwe tubeera nga tuli waka, obusungu obungi bukosa, obusungu obungi bukosa, n'okusosola mu baana kukosa. Ebiseera ebisinga njagala nnyo okutegeeza abazadde nti Allah ow'ekitiibwa mu Quran ayina aya gye yatuwa, abaatukulembera abalongoofu baagivuunula. Abasiime Allah, aya eno tusobola ogitegeererako ne roolu ya buli muntu mu bulamu bwe. Tusobole okumanya abaana bano nti Allah yabatukwasa nnyo, naye tumanye nti n'obwongo bw'abaana bano bubeera tebunnaba kutuuka nudji, buba tebunnaba kula, buba bukyali buto. Beetaaga okusaasira, beetaaga okujajjaatibwa, beetaaga okuyigiriza entambula y'obulamu. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala, innama alhayatu dunya, omuntu bw'abajja mu bulamu buno obw'ensi ayina amarahiru gayitamu, ayina amarahiru gayitamu. Marhala esooka Allah yatugamba nti laibun, mbeera yakuzannya. Omuntu bw'aba yakajja mu bulamu bw'ensi yakuzannya. Era kyova olaba ogenda mu ddwaliro ng'olina olubuto lukuzekuze, kye basooka okuditektingirako omwana baga nti omutima gwe gukuba guzannya. Omwana mu lubuto azannya ali bulungi. Obusiraamu kye bavuga nti laibun, baana bazanye. Azaalibwa omwana mu myaka gino egitandikirwako egy'obuto, mwezi gumu kutuuka ku myaka tugambe 67, laibun, mwana azannyako. Era totuma omwana ku luzzi, ensobi gye tuteera okukola, n'agenda n'alwayo. Embonereza gy'omubonereza ng'olinga aga nti ategeera kwenkana naawe. Abamu bwe gabeeranga ga ttaapu n'aba ne siringisi 5, n'amutuma ekijirikaani kya 2, ebisatu ne bimala bigwa, kusikayo ekijirikaani kumwokya ngalo, aga nti azibbye. Mwana abadde mu malhala ga kuzannya. Allah n'atugamba ku siteepu ey'okubiri, walahwun, kusaaga kukuba mboozi. Era osanga obwana obuto obwo obulenzi bw'obanga obadde oyina ky'obusanze bunyumya, bwe kaba kanyumya ku bantu oba firimu, kanyumya ng'akaagizannya n'okusinga eyagizannya. Lahwun, basaaga, banyumya, basaaga, baseka, bakola ki? Kati omwana ali mu kiti ekyo tumubonereza mbonereza zino ze tulaba ku TV. Omwana afunye emitwalo gumu agubbyewo waka oba agize eki, yeegombye banne. Noonya ekkubo eddungi ly'omusembeza, embeera gy'omuyigiririzaamu. Allah w'ekitiibwa n'atugamba ku malhala ag'okusatu era ku baana baffe, waziina. Malhala omwana w'atuuka ng'ayagala kwewunda. Bano abazadde wetukolera ensobi, omwana omuwala n'ajja n'aga nti mukama wange taata, empale zange zaakaddiye. N'omugamba nti genda ogambe nnyoko. N'ogenda owa maama ng'obusobozi tebuliiwo. Omwana ekiddamu amalhala ago gatandika omumukosa. Kunoonya ani anaamuwa. Kuba alina okwewunda Allah yakiteeka mu butonde. Era bw'obeera mu bulamu obw'ekyalo,
ojja kwesanga nga abaana b'omu kyalo bw'atuuka ku myaka egyo bw'eba sizoni ya kunoga bimuli oba ebimuli nga gyebiri, ojja kumusanga omwana omuwala oyo ajja kusanirira akaviiri ke bakakube bulungi ekizigo, akwate akamuli akateeke ku matu, ziina yeewunda, akwate liboni agisibe ku mutwe gwe bw'aba mulenzi, empale bwe ziba abadde azisiba bulungi zitandika okukka oba okuwanvuwa, ziina malhala ga kivubuka. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okutugamba ebiseera ebyo ku baana okubitunnyonnyola kubeera nga atugayidinga nti omwana ono atwatibwa atya mu process eyo, kubanga naawe omukulu ng'omukulu Allah maaya eyo mwennyini yakutegeeza nti watafakhurun bainakum, omwana oyo bw'atandika okugira w'olina omugayidingira ennyo, ke kaseera ak'okubeera nga mwekola ki, omwana atandika okwewaana mu banne. Bw'oba wamujja eno wansi ng'ojja omukuza bulungi atandika okwewaana ku bino Allah byagenda okwogera, tafakhurun bainakum, amalahala g'okukola we gatandikira. Naga nti ajja kwewaana fi takasurun fil amwali wal aulad, nga yewaanira ku banne nti abaaye naguzeeyo akataka, abaaye nafunyeyo poloti, abaaye nakoze eki. Kati ebiseera ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala lwaki abituwa mu Qur'ani ekitiibwa abitulage, lwa nsonga nti enkuza yaffe ey'abaana ejje okuva wansi mpaka gye tulaga ng'abaana abo bakula bulungi. Naye abaana buli bw'onaabateekako force eyitiridde, buli bw'onaabakosa mu mbeera zaabwe ojja kusanga nga bafunye obulumi. Naye buli bw'onaabakuza enkuza obusiraamu gye bugamba ojja kubeera nga obakosezza. Baddu ba Allah, olwaleero nsuubira ekigambo ekyo kye tuba tukomako, naye njagala okubategeeza nti ensi eno obusiraamu buli kintu kyonna mu maka, buli kintu kyonna mu ntambula zaffe, buli kintu kyonna mu nkola zaffe bwakigayidinga. Bwe tuneekwata ku Qur'an ne tugijja mu mbeera ey'okusaala obusaazi, luli twakyogera ntugaa nti ennaku zino Qur'an tujagalamu ssuula 4 oba 3 z'osaaza. Subuhi n'osaaza kul huwallahu ahadu, naasuli n'osaaza kul huwallahu ahadu, n'embagalibi n'osaaza kul huwallahu ahadu, lw'okyusiza n'ogamba nti kansaazeeko kul a'udhu birabbi nnaasi. Bwe tunaagijja mu kifaananyi ekyo ntumanya nti eno ye dosituuru y'obulamu obw'ensi, tujja kwesanga nga obulamu bwaffe butambula bulungi. Naye buli we tunaasanga nti ensi eno tugitutte nga buli muntu akola kyalaba nti abazungu boogedde, ensi yakutunyiga. Basaba Allah ow'ekitiibwa atusobozeseza okubeera nga tuwuliriza ebigambo bino, atuwe tujjemu ekisinga okubeera nga kirungi. Bwe tuba tusobeza Allah gwasinga okubeera nga oli mwesimbu, Allah tusonyiwe mu kyo. Tusaba Allah otuteere obutebenkevu mu maka gaffe, otuteere obutebenkevu mu baana baffe, otuteere obutebenkevu mu mayumba gaffe, otuwe okutegeera mu nsonga zaffe zonna, otumalire ebizibu byaffe ebitwetoolodde mu byenfuna, ebitwetoolodde mu bakyala baffe n'abaana baffe, otuwe Allah otumalire, otufuule nti bwe tubeera nga tusobezza tujjukira ggwe. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.